Munange church esinga zigamba jangu nga bwendi era munange n'oba mutamiivu n'oba mwonoonyi n'oba toyisa skati nga Lawrence ne kugamba kasoba n'ebizeezeze eyo kitegedde ng'oyagala nnyo okulimbalimba jangu nga bw'oli ffe ng'abasumba tujja Lawrence atayisa zibane Lawrence by the way alina omukyala just ako kyali wange tusaagasaaga musityo Lawrence mukyala wo si Udaiya toli proud of her kirungi so munange awe ngenda okuba nga nsinzira okutusaka mulega mwana mulenzi amanyiddwa nga Lwasa omukulu amanyiddwa nga Lwasa omugagga Lwasa by the way linnya lya Lwasa eddala yani Lawrence tolimanyi kanjja kuba ndi kubulya omugagga Lwasa n'omugole omupya omukyala olunaku lw'eggulu bakutaddemu bukolokolo ne bagendewo omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe naye ng'ensonga ez'abatuteyo sindala omukyala wa Lwasa okumanya olw'oluvannyuma okakasa nti Lwasa tayisa kingoye zino oba tayisa bintu n'ekimu n'oddami ne bw'ojambaza n'oteeka mbuno Lwasa ye tayisa era munnange mukyala we n'amanya nti Lwasa ono bw'atamiira ayogera ebyesimatu yamukute n'amudraginga mu kyaki mpaka ewa Pastor Wilson Bugembe era eno nga munnange gyamukubidde namugamba pastor maze ebbanga ddene nnyo nga nkunoonya nga njagala omusabire olw'ebizibu byempita muko Pastor Bugembe what is the problem namugamba pastor munnange nze gwolaba nywa ate nywa nempitawo ndi mutamiivu vakubine gamnozi natamira love I'm a drunkard so I want you to pray for me so that omuzimu gwokola ki gwobwenzi sorry omuzimu gwokunywa ennyo gukola ki gunvaamu n'agamba n'ekirala pastor nyamba yakano yamukubye kana munnange okitategedde pastor ndabika siisa sikaati wendaba ku kitongole naddala nga kyeru bannaye pastor nze mba mpulira nga yamukubye kaama simanyi oba mukawulidde ne kadde kaama so Lwasa ono Pastor Wilson Bugembe n'amusabira olwabaza omusabira munaye naye ng'omanyi abagagga olutayagadde kuswala kujjukira Pastor Wilson Bugembe ali mu kuzimba worship house ali mu kuzimba church era nga munnange oba yagadde omweyungako genda ku YouTube channel bagiyita Pastor Wilson Bugembe obeere ng'osubscribinga ate nga omuweereza ez'okuzimba church n'amuwaka kadde kamu bweddu era nga yakano yakamukwasiza mu cash wali mu church manyi abagagga asinga gamba ojja kuyitayo nkuwe n'otambula ebbanga then ennyo nga tofuna ssente zino so yamuwadde akadde kamu mu cash n'amugamba genda tandikirawo nja kuba nzija attendance n'obusawo bwa sementi obulala mbeere nga nkuteekamu akasente church esobole okuba nga ekola kingeggwa kankutuuseko omugagga Lwasa twamufunye mu exclusive interview nga bwe nagamba where the celebrities are is where we are omukulu amanyiddwa nga Emerson oba Emma Kala yakavalinga church bulwa footage wa church omanya Emerson yabaddeyo so yabaddeyo olunya wali wa Pastor Wilson Bugembe okulanga kutuusako amawulire gano agamwana mulenzi omugagga Lwasa era yakubye ekifaananyi kyadde ky'amaasi nnyo era Lwasa oba oyagala bakameramani abasinga weekwate banafe ba King Montage kubanga Emma akola ne King Montage nange nkola ne King Montage Lawrence akola ne ate nga ffe abasinga ekifaananyi ndoza ne wano ku Save Jazz mukiraba so tweyungeko ku 0702 1045 tusangibwa Nankulayi ku Prime Tower Complex oyinza otusanga D04 ye room number osobola okujja ne tubeera nga ate tukolagana mu nsonga z'embaga kukyala kwanjula naye ka tugende ewa Lwasa tununula ekifaananyi kya Lwasa otegeere King Montage Studios kinge gye tukolamu ebintu byaffe Ssebetamiro terisukkiridde nga gwe bw'okireese naye nga nywamu buli lunaku nandyetaaze ekyokukimala kyendabanga ekitali kyangu nensuubira wano mu church abantu bajja kunsabira nkyuke nina ebizibu bingi byenze nfuna nga njija mbivuunuka naye Mukama Katonda nga sifuna kiseera kimwebaza kimala ngenda mu church ezaffe nga bw'ozimanyi dakiika 2 kikameka biwedde ne muvaayo nga ndaba mbulamu nga kyendabye wano abantu ne babeera nga basanyuka abantu bayimba ebivuga mbadde mbulamu akantu ako nga nandisaanidde nkabeeremu anti byebyo ebibala Katonda nkoledde birungi bingi naye nze nga nze ndaba mwebaza kitono njagadde okwongerako naye nga sigamba nti oba eddiini gye mbaddemu nkyamu ngikuliddemu baganda bange mubakulidde kitange mwe yakulira simbi naye njagadde nnyongereko esseddala omwenge
Kuina bye gukoze ebibi by'otaliera osaba okuva. Gunkoze ebibi bingi naye sijja byogera. Wabula nsaba nguleke. Kubona kati wetwogerera. Ubu natuuka olw'eggulu nja kuba mpulira njala kunywa. Naye ndowooza obanga nga bwe ngenze ku kyaki nja kusooka neegumyegumye ndabe. Naye nga nsuubira era bwe zinaawerera emu nja kuba ntandise okuteekamu. Sijja kwogera bulungi kuba waliwo lwenywa ekkuleeti ne wabaawo lwenywa eccupa essatu, so sijja kugamba nnywa bwe guti naye nnywa gwe manya nnywa. Awo mmaze emyaka nga 25 nga nnywa omwenge. Kaakati sebo ekyo kizibu geraageranya sijja kigamba. Si kizibu geraageranya. Ate nze binsanyudde. Nakati mpulira kyaki ewedde bubi. Wambadde mpulira bikyagenda mu maaso binyumidde. Bagaba mu obwo abagagga mubeerako patepato obwo n'abo bakuba ebintu byemukolera yakobwa kuli bate mubyagala n'abweso nga biki. Nze nagambye point emu ya mwenge naye ng'ebirala nsaanidde mbere mulokole. Bintu kimu kiyina naye ku mutima olabikuine bwaddene ebitukuleese ku kkanisa olumbi kyobuli mwana gwoyo olabika oyogedde ekituufu nti nina ebbwa naye olabika onsima naye Mukama nteekateeka nemme muddamu oyo. Sebo ekyo ekibuuzo sijja kiddamu. Ogambye otera okunywa great n'ekyokwesa lwonywa omungi lwaki oba ogunywa? Mwami Sseguyo nywa omwenge. Kati gwe buli lwolemera mu bbaala oba okola kiki ekiba kikupika? Onywera waka ogwe toli munywa mwenge gwe teweebaliramu. Emyaka 25 kakasoote ati olunaku olumu lunaakukyusa. Sikugambye lunaku lumu wano bagamba mujje nga bwe muli jangu nga bwozze. Kati nazze zanywa kuleeti nagenda okwekanga osanga nywa cupa 10 olunagira nga sikyayagala. omutegeevu yenna ayinza okugamba weewaawo osaba ekyakamiro lyokka ate si kuyisaamu maaso naye omuntu yalisabye osabire okuwasaawasa kyengamba obutakirira wamu musajja gwe kyekibuuzo kifu. Nze siwasaawasa mpasa nga nsaanidde nga ntuukiridde. Ekyo takimponya kubanga sinoonya. Nina enjo wuno wano. Tugenda kutandika. Njimanyi munnange. Eri omuntu atamanyi kusoma Bayibuli. Simanyi nnyo obwayiro bulimu nga bwe boogera mu kyaki naye nga ngwikiriza akamu olusi ne kasoma ate ne kambuulirira. Musajja gwe tonziza Bayibuli. Bayibuli tebagizannyirako nyinza oba nakisoma nga neerabiramu ebigambo bibiri nenkikyusa ogwo guba musango eri Katonda. So sijja kukola interview ya Bayibuli. Gwe tojja kundokola kubanga gwe olabika n'omwenge ogunywa sina kindi enjaga naye ekyo kisazeeko lwaki bisalako nze bwekyo bwendi bwenjogera ekigambo mba nkyogera entunulayo nyinza okuba nga nkulabye bubi naye olabika onywa ku njaga naye ekituufu kiri nti ndokose omulokole anywa omwenge agenda gumala gujja genda mpola mpola
era olwayo tonsanga olw'eggulu nga nawe ntudde nywamu n'ogaa kino ekisajja kyalokose tekirabye wano aa kijja genda mpolampola ye mulokole naye si yandokodde naye twateesezza nja bisobola apart from omwenge byonna bisobola nja kuyiga njige mukyala wange mumuleke tajja kwogera nze mwogerera tajja kwogera tajja kwogera Sante kwa nukutia kwa pasta Bugembe badde nze kusaba mwina kyemugamba njagala obuulira abantu tugende olokose bituufu ogambye otya batugende olokose kuva dda ndi mulokole kyeki soko kinzivuunira obulokole nakyo kyanjawulo ku ddiini endala naate gwe mune tukulabye leero ozzeeko wano wapasita Bugembe gwe kusoose okukulabako wano era mmaliriza nenyumiddwa ekyokubiri bado simanyi nti basinza mu masanyu enkanidde awo kinsanyudde gwe guno okusoose okujjako wapasita Bugembe okusaba wangi gwe guno omulundi gwe okusoose wapasita Bugembe okujja okusaba gwe mulundi gwange ogusoose okusabirako mu kyaki y'abalokole nga bw'oyogedde ekitegeeza nange genda ku naye batutuulidde bagatugambe olokose waliwo emitendera gye sinnayitamu mitendera ki egyo omulokole tanywa mwenge ate nze ndiruju ogunywamu onywamu gukuwoomera mwami Lwasa twawulirako ebyomukyala byakumayo ebyamukyala nabe ebyo ebibuuzo by'omukyala mubijje wano mu kyaki lwaki oli yagenda ali ku bye naye ndi ku bya bw'oba oyagala kuuza bifa ku enyo ebifa ku ki enyo mukyala wange anti oli naye yali mukyalawo katakyalimu oyagala biki ku mukyala oyo oyogereko atisi oyogereko eri abantu bakimanyi okola oti sijja kukola interview ya mukyala oyo mundekemu ekyo kyalese